Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kansooke okwebaza Katonda oyo Allah omugabi w'obulamu, Allah nyini bitiibwa byonna ow'ekisa. Kale siyinza butamwebaza ku lw'ekirabo eky'obulamu obwange n'obubwo. Allah oli w'amaanyi, oli wanjawulo, gwe kabaka, gwe buli kimu, kubanga ensi n'okujjula kwayo gwe wabituwa. Era otudde mu ntebe yo engazi ennene enzibu, olamula mu ggulu ne ku nsi. Allah ow'ekitiibwa, Allah ow'ebitiibwa byonna, nsiima olw'amagezi ge wampa, nsiima olw'emikwano gye wampa, nsiima olwa bonna abagoberera byenkola. Era wano kantwala omukisa okukusaba Allah gwe ow'ebitiibwa, ebyengera n'emirembe obiwe Nabbi Muhammadi omubaka wo, sallallahu alayhi wa sallam, era n'eri abo bonna abantu be, era n'ababaka bonna be wasooka okutuweerezanga, okutubuulira ku kigambo kino kyennyini ekyobukkiriza. Wenjogerera ku sayidi yange nafunye challenges bbiri. Esooka, nasiimiddwa abantu abamu mu kuba nga natodde shahada n'ensiramuka. Ate n'ensanga era challenge endala nti n'abanvuma gye bali, ng'era bo balabira ddala nga nakoze ekintu ekitaliiyo, ekitali kirungi, mbu mu muntu akyassa omukka nga oleka otya okuyimba, ng'oleka otya amasanyu ag'ensi ng'ogaleka otya ogasuba otya, olisanyukira magombe. Kale byansobeddemu naye ate nga mbisobola. Embeera mwe nagenze nkyali musomesa ng'era bwe nabadde, temuggwamu maanyi. Ate wano wengenda okukusomesa weewo w'olina ate okukanulira eriiso otunule weetegereza oyige, nga tonnaggwamu maanyi, kubanga luli mbadde mubuze nga nkusomeseza mu kubula, nabula wabula. Kati nga tuli awo ababuze ababiri nga tekuli ayamba munne. Naye wenjogerera bw'obadde muwagizi wange, nsiima Allah eyakumpa, nsiima Allah eyakumpa. Era essanyu lino lyolaba nnina, ndi musanyufu ku lw'okuba omusiraamu, ndi musanyufu ku lw'okuba nga kati ku mukutu ondaba, ndi musanyufu nga n'atandabye eddakiika eno nga mbyogerera ogenda kubiraba ku lw'ekisa kya Allah. Inshallah ojja biraba. Kaakati bw'oba obirabye n'owuliriza nga njogera, yiga. Omanyi akyawa okubuulirirwa akyawa n'okumanya. Njagala otegeere nti Katonda mu kukutonda oba mu kutonda nze yalina ensonga, era ensonga eyo ennungi ddala, era ensonga eyo egenda okukuganyula. Naye ggwe weezudde nga atalina mugaso, n'oba nga by'osanze by'okola, bw'osanze bwe weeyisa. Kati nze ategedde ekkubo ne njagala naawe nkulabule nti tukwata lino Allah lyatwagaliza, ate onvuma, eyali badde asanyuka obusanyusa ayogera ku Katonda gw'okyawa. Nkutte ekkubo nnoonyeza Allah wange omulungi eyantonda, ate ggwe ogambe nti ndi mukyamu ndesse musiki. Kati nno n'okumusiimuulako ku YouTube musiimuddeyo, era taliiyo. Gw'abadde asuubira mbwe olina kubeera ku nnyimba zange osanyuka okola otya, ondeetera ebizibu nze. Natodde shahada nsiramuse, noonya bukkiriza, noonya Katonda kye yantondera kye ki, si kuyimba,
si kusanyusa abantu, si kubendesa, si kubafunisa mbuto, si kubakolamu mirimu mikyamu, olumbula. Kakati navuddeyo mu kubula, bambi obadde muwagizi wange mu music, nesaagala onterwa busiraamu. Njagala tusigale nga tuli muntu omu. Njagala ogoberere bino byonna bye ŋŋenda okusomesa. Leero njogera bwogezi nga njogera biva mu mutwe gwange. Njagala enkya nga njogera biva mu Qur'ani mwennyini. Kakati ntunuulira ongoberere. Njagala twambuke lumu, twambukira wamu, nyongerako nga naawe gwe nnyongerako oyongerako. So si kubeera nga nnyongerako nga gwe lw'otandika okwagala okugobereranga emabega obadde wankyaye. Tugendere wamu, njagala obe musanyufu mu kino. Feel free nga bwe tubadde nga bw'otunula mu feesi yange. Owulira essanyu n'ogamba bambi omulenzi ono avaamu ebyamakulu. Kati mpemula. Nkugamba bya Katonda, nkugamba bya Allah ye yakutonda, nkugamba yingira obusiraamu, bw'ona asiramuka ojja kutegeera Katonda kyayagala obeere, ojja kutegeera obutuufu lwaki watondebwa. Toyagala kumanya lwaki watondebwa? Osaanidde owulirize ebigambo byange bino. Ndi muyimbi ebbanga ppanvu, ndi musiraamu ebbanga ppanvu, wembeeredde omuyimbi wonna. Njagala Allah ye yansaasidde amazambi gonna ge mbaddemu mu kuyimba. Naawe akusaasire amazambi gonna g'obaddemu ng'ogoberera music wange. Gabadde maziga meereere, maziga meereere aganvaamu olw'ebbanga limmaze nga nnyimba. Ebbanga limmaze nga nnyimba, maziga meereere, kubadde kubula. Nga geyeena gye ŋŋendamu, kati ndabye ekkubo. Ate gwe ovuma, oyagala onzizeeyo mu music, onzizeeyo mu kubula. Mukubeemu akafaananyi mu bayimbi bano abazze bayimba ennyimba, bazze bayimba ennyimba ennungi ezizimba ensi. Twenyumiririza mu bayimbi ababaddewo ab'amaanyi, abayimbi ennyimba ez'amaanyi. Naye nga tagenda kulaba ku ggulu, tagenda kulaba ku ggulu. Kubamu akafaananyi ombuuze nti Luqman Ibrahim Segawa ogamba abayimbi tebagenda kulaba ggulu, nga bayimbye ennyimba wano ezinyuma, nga bayimbye ennyimba ezitubuulirira. Kituufu bababuuliridde, naye era ogwo gwe musango ogugenda okubamegga. Kubanga mmwe mugamba twanyumirwa, gundi yayimbanga nga tunyumirwa, nga tuwagira, kubanga Katonda ye yamuwa ekitone ekyo, yamuwa amagezi ago. Nedda, birimu ne sitaani ono, sitaani oyo yakolimirwa, akola omulimu omukyamu muffe. Katonda bakuwa amagezi n'akuwa ekitone, ate aba takikuwadde mu mbeera ya bwonoonyi. Sitaani yatandikira awo ate ye nakolamu omulimu omukyamu. Kubanga gamba Katonda akuwadde ekitone nti ekikozese bw'oti. Gwe sitaani nga gw'osomesa nze bwe naakozesa ekirabo Katonda kye yampa. Kakati sitaani ye nga gamba nti kati gwe kyokola genda mu studio recordinga, bakube endongo ennungi wano ng'enyuma okuwulira. Kakati basolozeemu ssente, bayimbire, naye ebigenda okubaawo awo mu kuŋŋaaniro nga benda, nga bafuna embuto, nga bazaala abaana abataliko bakitaabwe, ng'omuwala ayandifumbiddwa omusajja omulungi, eyalifumbiddwa omusajja omutuufu, nga musiraamu na musiraamu tebijja kusoboka. Kubanga mubadde mu bidongo, ozadde omwana ow'omu kidongo taliko kitaawe, abadde alina okuwasa, alaba olina omwana tayagala wa mwana. Olaba bw'obonaabona tolina bufumbo, oweereza mu loogi, oweereza mu bibaalo, oweereza mu buwoteeri. Omwana ali eri abonaabona sinakindi alya kasasiro oba abunga mu kibuga. Naye ani nnyini musango mu nsonga ezo? Nnyini musango ye gwe yayimba yakuŋŋaanya abantu mu kivulu, wakuŋŋaanya abantu mu kivulu, n'egyo gyonna misango gyo. Kakati byemponye, n'olwekyo bwe mba mbiwonye ge maziga agampitamu, saagala onkaabye ng'onziza mabega. Tonzizaayo mu kubonaabona. Era gwe atayagala bya ggulu, atayagala bya Katonda, totunula wano. Tutunula wano ku bigambo byenjogera gwe tebikwatako. Bw'oba omanyi nti nno wagwa bugwi ku nsi tewatondebwa. Naye amanyi nti watondebwa, ng'era bwe nkubuuza ekibuuzo nti ani yakutonda,
ng'okimanyi nti ojja kwogera nti Katonda yoyo Allah gwe njogerako. Njagala okitegeere mukwano nti watondebwa n'ekigendererwa ekirungi, wabumbibwa mu Busiraamu ng'osibuka mu Adamu, erinnya liweekakasa nti lya Busiraamu. Olubirizi lwali lwa Adamu olwavaamu mukyala we, kyongera kunnyikiza Busiraamu. Kyenjagadde otegeere nti music kubonaabona, nkyakiddamu music kubonaabona, nga bwe musiimudde ku YouTube, bwe njagala owa library omusiimuule, bwe njagala owa radio toddamu kukuba luyimba lwange ku radio yo, bwe njagala owa TV olekere okukuba oluyimba lwange ku TV yo. Naawe azirina mu ssimu yo ku memory card zisiimuule, otandike nga okusevinga ku ssimu yo oba ku radio yo oba ku TV yo byenjogera obwogezi nga njiri eya Allah, gyenjogera nga mpita mu Allah w'ekitiibwa, kubanga nina kuyita wano mu bigambo bw'ebiti ebirungi ebiruŋŋamya abalala ndyoke nfune ejjana. Lwenja okufuna ejjana ennungi nange neeyagale. Naye abayimbi bagenda mu muliro, bayimbi bannange mugenda mu geyeena. Njogera nkakasa nti abayimbi bazze bayimba ennyimba ezibanyumira, tebagenda kulaba ku jjana, tebagenda kulaba ku ggulu liri eddungi erijjudde ebirungi. Bagenda mu kubonaabona nga Allah ababuuzizza ekibuuzo nti omugabo gwammwe temwagufuna ku nsi, emizira tebaagibakubira abantu, bwe mwabayitanga tebaakuŋŋaana ssente tebaabasasulanga, mbutuufu mubadde munfuuwa ssente, muzinfuuye, mumpagidde, munsanyukidde, mundaze ezisimayiro, munjagadde nnyo ne munjagalira ddala. Mwagala gwe guba omugabo gwange, Katonda ngobere wali nti ebibyo wabifuna eri ku nsi, ensi ey'akaseera. Nze ŋŋambe nti ŋŋenze mu bulamu obw'olubeerera obutaliiko kkomo, naye ng'omugabo gwange nagufunira mu myaka emitono egy'obulamu obw'omubiri n'enkomaawo. Kale abo be mwasuutasuutanga n'abo be mukyagenda mu maaso nga musuutasuuta mu kuyimba nti gwamma tova mu kuyimba, tova mu kuyimba, olwo otegeeza nti osobole okugenda obutereevu mu muliro. Kyotegeeza ng'ogamba omuyimbi oyo nti wamma tova mu kuyimba. Ababadde boogera nti Segawa alabika anoonya bawagizi, ayagala anti hiiti zibadde zimubuze. Hiiti zange ze zino kati zentandise okufukumuka, ate zikyanvaamu mpitirivu. Sigenda kuweweera paka Kurani ng'endi mu mutwe wano. Kati nkyayogera bwogezi na mumwa gwange na ndowooza zange, ngenda kutuuka okwogera nga njogera ekyo ekyateekwa mu Kurani mwennyini nga mwe kisibuka. Olwo nzika oba nnyambuka? Kuyita okwambuka. Kale bwe mba ngenda kubanga nnyambuka, inshallah nja kwambuka. Bwe mba nga ngenda kwambuka, njagala twambukire wamu. Siri mu kwewaana, kubanga naawe ogenda kuba wamu nange. Twambukire wamu. Ate okwewaana nakyo kirungi era kikulu. Lwaki seewaana nga nnoonya ggulu? Lwaki seewaana nga ndi mu Allah? Lwaki seewaana nga ndi mu Busiraamu? Eddiini Allah gy'alagira nti gye tuba tubeeramu. Era anaafa nga toli Musiraamu akugamba nti olabye zikusanze. Ogenda mugamba ki nga passport Busiraamu? Ogenda kuyita wa? Olulimi Oluwalabu kuba akafaananyi nga lwe lugenda okwogerwa nga tutuuse mu ggulu. Kikye weesize mu mutwe? Weesizeemu ki? Kikye weeyingizza mu mutwe ekikwatagana n'Oluwalabu ne Kurani? Tewali. Omusiraamu okyawa mukyawe, ayingira Obusiraamu omulaba ng'ate ayonoonese. So nga mulina Abasiraamu be mwasanga nga Basiraamu mukolagana nabo, naye katanda omuntu agamba nti kati nsiramuse, mukyawa mukyawe. Ate nze nveeyo nkubuuze nti onkyaye nasiramuse, mbuulira Obusiraamu bwakkola ki? Ng'ate otunula butunuzi kuba toba na ansa. Owala n'Omusiraamu
naye obusiraamu bwakola ki? N'olwekyo akyawa okubuulirirwa, akyawa n'okumanya. Siri ku masanyu ga dduniya eno, siri ku masanyu ga nsi eno, kubanga eno ensi Katonda teyagitutondera kugisanyukiramu. Era naye takyogera nti ensi ngibawadde ebanyumire. Lino kkubo bukubo. Era okumanya ensi eno teyagituwa tuginyumirwe, kubanga eringa oba ndiyita ebbanguliro. Nti mubangulirwa otya bw'olibeera bw'olituuka mu ggulu. Nti ensi tugiyitamu buyisi nga ŋŋambe nti nga ki. Nawe weetegereza ojja kukiraba nti lino bbanguliro. Mwoyita ng'obangulwa kuba mwe muli ebikemo, mwe muli okugezesebwa. Oba ŋŋambe nti eno ruumu mwe tutuula okukola ebibuuzo nga tolina kumagamaga, olina kussaayo liiso, totemya weetegereze kiki ekisaana okuzzaako. Nzigyeko kino nzizaako ki, nzigyewo kino nzizaako ki, nga naye bye weebuuza byonna biri mu Allah, nga biri mu busiraamu, nga binoonya ggulu, naye mwabivaako. Ensi y'akaseera akatono, mmwe gye mulowooza nti gye mugenda okwetikka otya. Ogamba otya nti oli mu kunyiikira, onyumirwa, okola ssente, omala ozirye, otya. Baani abaziridde be mulabyeko nga baziridde? Baani abazikoze ne bazirya? Tiwali. Kitegeeza lino bbanguliro kaseera buseera ng'olekaawo. Leka kwemalamu n'ebyensi by'ogenda okulekaawo. Ate otuuka okugenda gy'onaawangaalira nga bakugamba bugambi nti eri onyumiddwa wamaze. Leka ababadde obubi eri ababonyeebonye be muvumye bayitewo. Okitegeera? Gwe nyumirwa ensi n'ojja kuba osiikiriza nze njagala kuyitawo ate ontaayiza. Olabanga n'eri alinayo ekifo. Eno onyumiddwa n'eri onyumirwe. Ensi ekunyumidde, mbu n'eggulu likunyumire. Kijja kuba kikwewuunyisa. Kijja kuba kikwewuunyisa. Ate ng'era bwe kijja okuba, be mutasuubira kuba mu ggulu be bajja okugenda mu ggulu. Be bajja okugenda mu jjana. Jjana kyekyo ekifo ekijjudde ebirungi Katonda kyategekedde omukkiriza. Be mutasuubira. Gw'olabanga ow'endali, gw'olabanga omulema, gw'olabanga omusiru, gw'olabanga atayagala kumanya bya nsi eno, oyo yagenda mu jjana, kubanga yategekerwa abo abagumiikiriza, yategekerwa abo abagenda okugumira obulumi, yategekerwa abo abagenda okuyita mu bigezo, mu bikemo, okugezesebwa abagenda okukuyita, be bagenda mu jjana. Naye ggwe atagenda kukkiriza nnaku, togenda kukkiriza kubonaabona. Katonda akugezesa n'obwavu opa kunkana obba. Katonda akugezesa n'okuvumwa opa kunkana naawe ozaayo ebivumo. Nze si bwe nkola. Mukwano gwange sirina gwe nja kuvuma. Muli baganda bange kasita munaasira mu kaate. Kijja kusukka. Ale mbaagaliza okunywerera ku bigambo bye mbagambye, ate era okubigoberera musobole okuyiga, ate era mukole ebyo Allah by'ayagala mukole. Nkwagaliza busiraamu. Muganda wange siramuka. Siramuka tola shahada naawe obeere omusiraamu, oyingire mu ddiini Katonda Allah gy'alagira. Katonda waffe oyo eyatonda eggulu n'ensi, eyatonda ensi n'okujjula kwayo, nga naye atugezesa bugezesa so si kuginyumirwa. Bwe wabaawo alina ekibuuzo era ngenda kumuddamu, kyokka temwongera kunvuma. Assalamu alaikum. Walaikum salaam wa rahmatullahi. Waliwo agamba nti music guba mulimu, Islam tebugana music, ye bwagamba music ndowooza guba mulimu. Bubi ki obuli mu music? Music si mulimu. Okumanya si mulimu, labira ku gavumenti okuba nti bukyanga baggala mu ggalo music yataggulwangawo, abayimbi ffe tutaggulwangawo.
bwe mbadde nkyali muyimbi naalibadde wamu n'abayimbi nga tugamba nti tetuggulwangawo, si bwe kyandibadde. Naye kati nze ebyange biggulewo kubeera ndi mu kukola mu Allah, ndi mu kuweereza. Naye mmwe abayimbi mwagguddwawo paka kati. Olw'okuba temunnaggulwawo paka kati, ekyo kitegeeza nti si gavumenti yekikoze ku buyinza bwayo, obwo buyinza bwa Allah. Yalaga nti music si mulimu, music mumute munfuna, music si mulimu. Kakati obudde buno nga tolya ku music wafa. Golowooza kati bw'opulaninga omulimu gw'oyinza okukola omulala tegubeerawo, era n'osaba Allah n'akuteeramu baraka tofuna, era oba ogenda kufuna. N'olwekyo mukyawe music nga mumukyayira ddala obutaddamu kutunula mabega. Si mulimu, si mulimu. Nabagambye dda nti music yagenda okusinziirako okwokebwa kwo. Ojja kufuuka enku, ojja kufuuka enku. Njagala ekibuuzo ekirala. Omulala ayitibwa John Dadon agambye nti gwe musajja tuli mu struggle totukooya, tuli mu struggle ya bululu kununula Uganda, ate gwe otuleetera ebyo ebikwatagana n'ebyeddiini. Bw'oba oyagala byansi era ojja kubikungula. Siina kyenja kwogera kinene ku ekyo, kyawukana ku ekyo, kubanga oyagadde ebyensi era ojja bikungula. Omulala agambye nti Segawa olimba tewasiramuse kirabika oyagala ssente oba bakyala. Mu ekyo endowooza yo endowooza yange naye ekirungi kyo toyagadde kwegatta ku ndowooza yange, ate ekirungi kyange njagadde gwe weegatte ku ndowooza yange. Njagadde weegatte ku ndowooza yange, nasiramuse kwatagana nakyo, kubanga eryo tteeka Katonda lye yalagira ffenna tusiramuke, era yagamba nti tofanga nga tosiramuse. Muganda wange, ndi ku busiraamu neekakasa kyenkola, era temuwuliriza bigambo by'abalala, temuwuliriza bigambo by'abalala. Allah oyo yamanyi omutima gwange kyendowooza. Gwe atasobodde kutegeera kyendowooza oli mwana wa muntu. Mpozi n'ekirala ono ayitibwa Saka Nsamba agambye nti Segawa tewasiramuse wabula ndowooza wagudde ddalu. Neeyanzizza nnyo neeyanzeege, kubanga byonna sijja kusuubira birungi byereere, byonna mbisuubira. Abakisanyukira n'abatakyagala, abakikyawa, mwenna mbasuubira. Naye omu tonnemesa ate kubuulirira bangi. Nze kambuulirira abangi, ate era 10 terikyawa omu. Leka mbuulirire abagoberera. Nanti gwoleka omuntu n'ayogera kyalowooza, naye kiri mubuuzibwa ku lunaku luliwa luli, kiri kubuuzibwa ku lunaku luli. Kambeera omuguwa eddalu kubanga nnoonya Allah. Omulala ayitibwa Ocheino MDM Oguti agambye nti I'm not a Muslim but you tell the truth bro. Agambye nti nze siri musiraamu naye ebyo byeyogera nze ndaba nga bituufu nnyo. Weebale okulaba ekituufu, era n'abalala abalaba ekituufu temusirikire eyo. Obaako nekyoyogera bw'oba olaba ekituufu. Abakyayagala okulya ensi mugirye, mugikkute, kubanga muliba temukyabanja, muliba temukyakola ki? Temukyabanja. Sinze mbyogera, Allah yabyogera. Mpozi n'omulala yagambye olunaku lwadde lwajjo naga nti
ekibuuzo nkyerabiddemu. Omulala agamba nti nkwagala nnyo Lilla abadde ayitibwa omuzibu Friction Mahadi agamba nkwagala nnyo Lilla. Omulala yabuuza ekibuuzo olwajjo n'agamba nti osiramuka otya n'ogamba nti music mubi ate nga tumanyi bulungi nti Haruna Mubiru, Bwana Toro, Sohaba Kasumba, Bakenzo bonna basiramu ate nga bayimba. Lwaki gwe yakasiramuka gw'ogamba nti ate ofulumye music ate nga tulaba abasiraamu abangi bali mu music bayimba? Gwe kiki? Basoma busiraamu bulala gw'oli ku bulala? Katonda oba nkibannyonnyole ntya, Allah oyo ow'obuyinza bw'asiima yakulonda era yakugjayo. Eddiini tugoberere bali abayimbi oba tugoberere? Katonda alonda gw'ayagadde yenna n'amufuula ekyo ky'ayagala. Bw'aba yannonze n'anfuula kino ky'ayagala sijja kugaana. Naye njagala okitegeere nti okuyimba kubi nze nsobodde okukimanya kuba yannonzeeyo mu kuyimba n'envaayo nanzijayo. Abatannakitegeera sijja kugaana bategeeza, ate sijja kubakaka buki bukasi. Ate saagala okitwale nti obusiraamu bw'oyo gw'olabya bwonoona. Obusiraamu si bwange, si bw'oyo gw'olaba bukyamya. Abantu babula bulijjo, bangi babuze era teweesiga omuntu, era togamba nti ndabira ku gundi ng'olaba akola ebyensobi n'ogamba nti ye nga akola ebyensobi nange kankola ebyensobi. Olibuuzibwa bw'omu, olibuuzibwa bwa namunigina, era alikwegaana oyo gw'olowooza mbu gojja okwesibako ng'oli mu kukola ebikyamu, alikwegaana. Okitegedde ekyo? Tolaba oyo akola ebitaliiyo ogambe nti ye nga abikola. Obunene bwe gw'obulaba teriyo munene mu maaso ga Allah kuffa abantu, teriyo munene. Gwe bonaga ndaba omunene gundi akola bwati ne bwati, ate lwaki nze osobola okuba omunene gwe wennyini ng'okyefudde n'oyisa n'abalala bonna bo badde oyita abanene. Ontegedde bulungi mukwano? B'olaba bakola ebitaliiyo baleke babikole, si banene mu maaso ga Allah oyo gwe bayita abanene n'obalabirako n'okola ebikyamu. Omulala agamba nti tulabye abasiraamu ab'enjawulo nga basiramuka naye bwe lumala okusiramuka nga balina bye baagala bamala ne baddayo. Era ne bagamba nti Kamiliyoni bw'atyo bwe yalimba nti asiramuse. Ne omulala ayitibwa Mulangira Suuna bwe yagamba asiramuka, baali basiramukidde ddala oba baali beerimba? Abadde babuuza nti naawe olinga bo oba kiki ekyenjawulo ekiriwo? Lwaki wasiramuse? Nkugambye tolabira ku muntu n'okola nga bw'akola nga naddala ng'akola ebitaliiyo. Kasita mmwe mwennyini mmwe mubyogera nga mubibuuza kubanga mukimanyi nti ezo nsobi. Era babikoze basiramuse nga balina bye banoonya, si bw'ogambye. Kakati bw'oba okiraba nti oli asiramusa alina by'anoonya, oyo muveeko kubeera tali mu kusomesa busiraamu. Kati twalanze akusomesa obusiraamu. Gwe lwaki oyawulamu n'ogamba nti ono yali munene ate ono mutono? Gwirika omunene nga taggasizza muleke. Twala eby'omutono akugasa. Gwe gw'olaba ng'omutono so mu maaso ga Allah teri mutono, ate era teriyo munene. Njagala okitegeere, sirina kye nnoonya kirala nakola kubanga obulamu bw'ensi bumpi. Kye nakugambye buno obulamu obw'omubiri bumpi. Ate n'ekirala nabagambye nze saagala kulya nsi. Ebiri ku nsi tebinyuma, ze sinyumirwa kyayagala omutwala mu maaso. N'aligambye nti nnyumiddwa nga nnina amamotoka ag'ebbeeyi. Naye baani abagaguze ne bagavuga okugenda mu ggulu? Be bano bempulira mbu simanyi agivuga n'agitwala n'emagombe, simanyi bazibaziikamu emagombe, bagivuga ne bamuteeka muli nga emmotoka ye kofini ye. Mbwe emmotoka ye nga oba yeekola nga kabbuli sibitegeera. Abo bonna bafunye ekibaganyuddwa ki?
tewali. Kitegeeza nasiramuse ng'ebyensi sirabamu kinyumira. Nze okunyumirwa kwange nsaba Allah akuntegekere mu jjana. Antegekere mu jjana gye nja okunyumirwa. Temunsuubirizaamu kwagala ssente, si ze nakimye ne bwe munaazimpa ndizirya ddi, muzimpe nzirye ddi. Njiye njiye ki, nkujje nfune ki. Baani abakoze olukujjukujju ne batafunamu? Bameka ababbye wano ne batafunamu? Temubalaba? Mubamanyi, sijja kwogera nti ono oba ono. Naye nammwe mumanyi nti gundi akoze olukujjukujju n'afuna ssente n'azirekawo. Naye ate agenda agambibwe nti ebibyo byonna byabadde eri wabimaze. Mundeke nnoonye Allah, mundeke nywerere mu kkubo lyange ettuufu nga nammwe bwe nkibagamba nti mutambulire ku kkubo ettuufu ery'obusiraamu. Agamba wali agambye asindise message ku simu yo wano agamba nti nkulaba ku Facebook wali live naye ogambye nti onoonya kuyingira jjana, lwaki tonoonyezaako mu ddiini endala etali busiraamu n'osalawo obeere busiraamu? Kyanjawulo ki ekiri ku busiraamu nga tekiri ku ddiini ndala? Kyogamba nti kati ate zonna, kati ate nina kunoonyeza Katonda wano. Kyogamba bali tebali Katonda, agamba kyanjawulo ki ekiri ku busiraamu? Ekyenjawulo ekiri ku busiraamu, gwe kyozudde nga gwe n'osalawo nti kanze nina kusiramuka. Ekyenjawulo ekiri ku busiraamu ye ddiini Katonda gy'alagira. Mu Qur'an mw'ojja okusanga ebigambo nga ddala kituufu bubaka bannabbi bwe bazze baleetera ddala okuva ku baasooka paka ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwasembyeyo okututuusaako obwa Qur'an. Njagala okkirize nti mu Qur'an mwe muli obubaka obwo obwogera ku busiraamu nga ye ddiini Katonda gy'alagira. Endala zonna yadde weeziri nga zigamba nti ddiini, naye ze zigamba, Allah si yagamba. Nze nve ku Katonda eyantonda, Allah gwe mmanyi nti ye Allah wange, ate ŋŋende n'abalala abagamba obugambi kubyamu akafaananyi mu maka, kitaawo alagidde ng'ate ogamba nti kampulirize neyiba ye bye yaŋŋambye byali by'omugaso eri amaka gaffe. Kitaawo aweereza ekiwandiiko, ali gy'ali aweereza ekiwandiiko, akugamba nti ekiwandiiko ekyo kye kikuluŋŋamya bw'onaakuuma ebyange byonna, nze eno gye ndi nafuna yeri obutuuze, naye kuuma ebyange booti ne booti ne booti, ekiwandiiko ekyo kikunnyonnyole. Kati ate n'otandika okufuna eŋŋambo mu baliraanwa mu b'oku kyalo okwo nga nabo bakuluŋŋamya, ng'ate ekiwandiiko okirawo omukono gwa kitaawo ne sitampu kweri ne siginica, byonna obimanyi nti ono ye kitange nno. Naye nedda kampulirize kuba ebbali bagamba ki? Olwo oba mutuufu, gendera ku kiwandiiko okuli sitampu ya kitaawo, gendera ku kiwandiiko gw'olaba nga omukono gwa kitaawo, siginica ya kitaawo, manya nti bwe bubaka obutuufu obukugambiddwa, otegeere bw'onaakola ebintu bya kitaawo okubikuuma. Kaakati nze neekutte Qur'an kubanga bwe bubaka Katonda bwe yayisa mu bannabbi ab'enjawulo, obusembyeyo bwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'atulagira nti busiraamu ye ddiini. Onnyonnyose bulungi? Ndowooza bw'ategedde. Akati ali ambuuza ano kateera ku message ng'agamba nti bw'obanga walese music ng'ate gwe gubadde omulimu gwo onoolyawa? Allah ajja kundiisa. Ebibuuzo ndaba bikomyawo, siinayo kibuuzo kirala wano. Mbaagaliza kusiramuka, mbaagaliza kugoberera ebigambo byange, temubikyawa. Mmwe abanjagala
nga nkola ebiyitaliimu ebyamasanyu ebyokwewunda byensi eno byonna mwagala mbu biyiikire nze ogwo muliro anjagala njagaliza kino kyenjogera kati obudde buno nti Allah ye byonna. Bw'oba onjagaliza nfuuke enku nkoola mbonziza mu kuyimba ate nkulabamu ettima obanga agamba nti balyokya ggwe wekka mbw'oyagala nange neegatteko. Bali kwokya lulwo nze nayingira obusiraamu, bali kwokya lulwo nze mmanyi Allah. Ontegedde munnange mwe mukyayagala ebyensi kyova olaba abagamba bino mulabanga abakooya era mmwe bwe muwulira ebigambo ebyamakulu ng'awo muvaawo mugenda ewali omudigido mwe mumanyi. Luqman Segawa, sibirira abasiraamu osibiridde abatali basiraamu kati sibirira abasiraamu entanda tobeere ng'otusibula inshallah. Baganda bange mwenna abasiraamu ndi musanyufu wamu nammwe kuba tuli ba Luganda. Kano tekalekeka omuntu yenna ali eyo nga si musiraamu munnanga agamba mbu abasiraamu beeyagala bokka naye nga kyekituufu. Ogamba abasiraamu beeyagala bokka era kyekituufu kubanga omusiraamu n'omusiraamu ba Luganda. Omusiraamu ayinza obutaagala musiraamu munne. Kakati naawe bw'obadde onjagala nga toli musiraamu kyova olaba nkukoola kusiramuka tutere twagalanire ddala. Kakati musiraamu munnange nkusibirira entanda onywere mu busiraamu, nkusibirira entanda onywerere mu busiraamu. Amannya gange nze Luqman Ibrahim Segawa era nsaba Allah ow'ekisa ow'ebitiibwa, nsaba ekifo kyange akintegekere mu jjana. Musaba taganya sitaani oyo eyakolimirwa okumpabya, taganya sitaani oyo eyakolimirwa okubawabya. Baganda bange basiraamu bannange abayimbi nga muli basiraamu muveeyo bannange muveeyo. Eyali asiramuseeko n'obuvaamu mukwano gwange ekyo si kituufu. Komawo mu busiraamu, komawo mu busiraamu muganda wange. Obusiraamu lyekkubo, obusiraamu lyekkubo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.